Right, oli ku Yugi Updates TV. Mwami Yoweri Kaguta Museveni kaweddemu agobeddwa embalala. Western bamugobye. Mu katambi ke nnaatera okuteerako mu maaso awo ogenda kwekkaanya obusungu bw'abasajja ab'embalala, abantu b'embalala nga nabo bakonfesinga nga bwe bakooye Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Tebakoze kumukowa kwokka, bakonfesinze n'amawanga amalala bagende mu maaso n'okukyawa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kuba mu nsonga zaabwe ze bagamba okuva Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yajja mu ntebe talina kyayambye bantu bambalala. Bagamba batuuse n'okugamba nti nno kaakati balaba nga amawanga omuli Western, omuli Eastern, Northern mwaba basibyeko Mwami Yoweri Kaguta Museveni. So singa muneekemba Mwami Yoweri Kaguta Museveni mwani mugoba ku ntebe y'Abannayuganda. Jjukira bulungi nnyo ebbanga eriyise emabega Mwami Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko avuddeyo n'akonfensinga n'agamba mbu yeetagayo essanja kimu era w'anaamaliriza ekyo ekisanja tagenda kubanga adda mu kalulu akanaddako. Ayagala ekisanja kimu amanyirize pulojekiti ze yatandikawo. Nekino Munnayuganda kye njagala weetaaga omanyi nti emyaka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gy'amaze okuva mu 1986 ng'ayingidde ku ntebe y'obukulembeze yakamalako emyaka egiwera 42 kikyagenda okumaliriza mu myaka 5 ekyamulema emyaka 42 agenda kimaliriza mu myaka gino. Ekyo kyaniko kyebuuza ggwe Munnayuganda. Kakati njagala muzuukuko obwongo mutandika okuva ku emotional za bannabyabufuzi abagenda mu maaso n'okubakonvinsinga n'okubaterebula okujja ku mulamwa. Mwami Yoweri Kaguta Museveni Bannayuganda bamwesigisizza eggwanga lino era bamuwadde chance eziwera naye tazikozesezza nga bw'alina zikozesa. Yava ku mulamwa n'aterebuka ye n'alowooza nti n'eggwanga lirina kubeera lya famire. Era ensobi gye yasookera ddala okukola kwe kukwata ba family members okubassa mu byobufuzi oba mu ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga Uganda batwale eggwanga mu maaso. Ekyewuunyisa bo batunulira personal interests zaabwe eggwanga ne baliwabya. Otunulira ministries zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ziri mu families. Kati Munnayuganda n'obeera oli wa Western n'obeera waawa ng'oyagala nnyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni, njagala otunuulire y'ensonga otunule ddala Mwami Yoweri Kaguta Museveni alina kyayagaliza eggwanga lye. Muve ku bino nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni yaleeta eddembe, tulina emirembe. Mpulira bangi bakonfesinga nti Bannayuganda mwebereremu mbu ekisinga obukulu y'ensi okubeera n'emirembe. Mbu tulaba ensi nnyingi omuli Somalia, omuli Democratic Republic of Congo ziri mu ntalo. Naye munaluna Mwami Yoweri Kaguta Museveni mugenda sigaza emirembe. Era balina nekibeekwasa nti mirembe gy'Obote n'Amini okuttingana kwali kungi nnyo mu nsi eya Uganda. Kati Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yajja n'aleeta eddembe mu Uganda. Bannange, amawanga amalala gali mu kulaakulana gatambula ebyasa bye tutajja sobola na basanga. Ffe kye twenyumirizaamu kwe kujjawo entalo. Mbw'okuba baalwana ne bajjawo obuyeekera ne bajjawo entalo ezaali mu Uganda, bani abandizigyewo? Bani mbali mugenda oterekera entalo zino bazigyewo? Gwali mulembe gwammwe era bwali buvunaanyizibwa bwammwe okuggyawo entalo ezo mu ggwanga Uganda, kubanga tewali ngeri gye mwali mufuzeemu ng'entalo ezo zikyaliwo. Kitegeeza kyali kibakakatako mu okusooka okuggyawo entalo n'oluvannyuma mutuule mu ntebe mutwale eggwanga mu maaso. Temusobola kutugamba nti ffe obuvunaanyizibwa obwali mu myaka gya 1980 tiffe twalina ozzirwana ab'omulembe guno gwa mu myaka gwa 2000 ffe abaali balina okulwana entalo ezo. Kale mwandiziterese ne mutulinda ne mulaba oba entalo ezo zandisigaddewo. Naffe tuyina challenges eziri ku mirembe gyaffe, ezo challenges ezali ku mirembe gyammwe, era mulekerawo ekintu ky'okwekwasa nti nno mwalwana temulina kye mwakola. Ekyo kye mwakola kyali kibakakatako kikola. Mwali mutuukiriza buvunaanyizibwa bwammwe ku myaka Mukama Katonda gye yali yabawadde okubeera mu nsi. Ekyo kye mwali musaanidde okukola. So muleme gamba nti nno mwalwana entalo era mwatukolera ekintu eky'amaanyi ennyo, era naffe singa zaatusangawo naffe twandizirwanye era eggwanga lyaffe ne lisigala nga liri mu mirembe. So ngezaako okuggyawo ekyo ekigambibwa mu myaka 42 kye mulaganga kye muyinawo nti mwajjawo entalo mu ggwanga Uganda. Ensi endala zikulaakulanye nazo zaalina entalo.
balwana entalo zaabwe naye olaba nga bakulaakulana. Oli ku Yugi Update Civic osinzidde oba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo gwatanatweyungako kirya wansi wala ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo munansonyiwa okukeera okuyomba naye mukatamike natera okuterako sooka okekkaanye n'oluvannyuma tuna proceedinga. Eno message egenda mu Baganda eva mu Banyankole egenda direct mu Baganda yadde Oluganda lwono omusajja lufu naye fuba nnyo owulirize kyabadde ategeeza kirabika nabo bakooye balina engeri gye basobola obagamba afubye nnyo batuuseeko obubaka bwe sooka owulirize. Amanya banta Teste Robert nzaalibwa Bushenyi ate ndi muna Uganda leero nsazeewo okukola vidiyo eno nga nsoomooza aba tribes endala nga nsoomooza Abaganda nga nsoomooza Abasoga nga nsoomooza Abagisu nga nsoomooza Abacholi kuba ffe ng'Abanyankole twasalamu ne tugamba tetugenda kuwagira President Museveni kuba talina kyatukoledde. Naye ekyewuunyisa nnyo ojja kusanga nti waliwo Abaganda waliwo Abasoga waliwo Abagisu abakyalemedeko ne bagamba Museveni asigalewo Museveni abeerewo. Waba ogenda okukitunulamu katono ogenda okulaba n'osanga nti ebintu Museveni byakoze twandibadde muntu wenna ategeera ng'awagira President Museveni. Kambalageko ekisooka Abasoga bantu abasingayo okuluma ebikajjo. Ttaani y'ebikajjo eri between 60,000 ku 9,000. Kiro emu ya sukaali eri mu 5,000, 6,000. Kati weebuuza omuntu asobola okukwata ttaani emu n'ajja mu kiro 10,000 n'akuwa 6,000 bwe n'ogamba sukaali bw'oba ogenda mu dduuka ogijjayo ogigule 15,000 kiba kitegeeza nti bw'owa Museveni akalulu mutwe gwe era guba tukukola bulungi oba oweetaaga kituyita mu luzungu bakisobola kukiyita mental check up bakeera omutwe gwe balabe oba gukola bulungi. Bw'oba oli Muganda ng'owagira President Museveni nga sooka olabe President Museveni byakoze ali mu kidnapping abaana bammwe Abaganda Abanyankole baba kidnapping naye Abaganda kisusse tocha baba tochalinga n'akamala okulaba akavidiyo k'ono omusajja gwe bayita Abbe Mwesigwa atunda abawala baffe beebakanembwa abaana nga bamaze okusoma balina degrees balina diplomas balina masters bagenda waweeru ku Dubai okukola ekyeyo naye nga batuukayo ne babakola ki ne beebakanembwa nga babakuba ebirayini nga kye baguraduate nga kugenda kwetunda mu mawanga g'Abawarabu. Naye ogenda okulaba abantu bavaayo omuntu nti nze nva Lakayi nva Sembabule nva Masaka nva Rwengo naye mpagira Museveni. Muntu gwoba otegeera oba watotegeera. Ekyokusatu sooka olabe economy bweri. Olaba bw'oyita Kolansi olowooza Masaka oba Buganda eri bulungi naye bw'oyingira eyo mu byalo obwavu obuli eyo. Ripooti ya gavumenti etulaga nti Busoga y'ensi esingayo obwavu ne Acholi ne Northern Uganda. Naye otuuka mu Acholi n'osanga abantu bagamba ffe twagala kukyusa kuva mu bwavu. Ani yabaroga? In fact ndi mu kuwandiika akatabo kagamba nti ani yabaroga. So mbakubira omulanga kana akalulu akajja mpulira bangi mukayita protest vote tibibeera bya protest vote kyokka n'ogamba olwo kankubire either Kyagulanyi oba omuntu yenna omulala ngende wali none member wa parliament wa NRM bw'oba wakugoba goba bonna mutandikire wansi goba kansala wa NRM bugobe goba member wa parliament goba meya goba president bwe tunamala okukola ekyo ffe Mwankole tusazeewo already twasazeewo Museveni tagenda kujjayo kalulu biri ebyabadde akola biri ebirala twasazeewo ffe ng'Abanyankole ntulaba nti president bitumuwagidde byebyo tusazeewo tutugenda kuddamu muwagira ensonga zo nnyingi kuba naffe sooka olabe ebyobukulembeze. President Museveni ye president w'eggwanga mukyala we ye minister singa abeera minister n'akola tetwandibadde na buzibu naye abaana batandika milioni 2 mu ssomero abamaliriza okusoma baba 7,000 between 7,500 ne 8,000 abangi tebamala P7 ng'akulembera education eyo system mukyala wa president beebaka wamu. Owokubiri security eri mu kutulugunya Bannayuganda agikulembera Muhoozi mutabani wa president
bwe bagamba nti babagabira sinema ebya PDM byonna nabagawale abikulembera nsali bwe ogenda mu bya investments mu kwewe lwagogo yabikulembera ani yabaroga ani asobola okugenda n'awagira President Museveni ng'ebintu ebyo byonna abiraba mwe tumwasomesa abaana tumwina abaana balina degree tumwina abaana balina diploma abamwe bagende bakuba ekyeyo ono abbe gwendabye abatunde babe bakiseeko n'embwa babe bakeeko ku birayini babatunda nga bwolaba bagenda ku minzaani n'opima kiro y'ennyama n'ogiramuza naye omuntu okenda okulaba nga waliwo omuganda akyawagira President Museveni waliwo omusoga akyawagira President Museveni waliwo omukyoli akyawagira President Museveni so eno message njikoze nze nva wano nzalibwa Bushenyi wano mu Kizoba sub county Igara ningamba naye nga omanyi bw'oba olaba waliwo ebyolaba n'ogamba olina okulwanirako bano kuba eggwanga sigenda kukyogera nti mbiteeke ku Buganda yokka eggwanga lyonna twetaaga okukyukakyuka twetaaga enkyukakyuka naye Buganda bwetaaga enkyukakyuka otusinga Busoga mwetaaga enkyukakyuka okutusinga Acholi mwetaaga enkyukakyuka okutusinga Bukoma Nsimbi mwetaaga enkyukakyuka okusinga regions endala mu Northern Uganda Gulu mwetaaga enkyukakyuka okutusinga mu Soroti mwetaaga enkyukakyuka okutusinga so ndowooza message eno etuuke ku buli Muganda yenna ku buli Musoga yenna ku muntu yenna asobola ategeera omutwe gwe nga gutegeera bulungi ng'akyawagira President Museveni ne famire ye n'abaana be. Isizaayo nnyo mu bubaka obwo bw'owulidde kansubire nti nno zzeemu ekyokuyiga gwe kyolina okunkolera ku sharinga kutambuza vidiyo eyo esobola okutuuka ku buli Munnayuganda kuba message eyo nkulu message eyo evudde mu bantu b'embalala bakulaga ennyiike n'obusongu bwe bayina mujja kulowooza nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni wano wokka mu central bamuyigganya ne bali basirisa tebalina bwogerero babatunudde balabe kye muzzaako buli muntu alindira bakuki singa wabeerawo kyenje najja mu ggwanga Uganda nga bwe nkugambye bannaffe bali mu kweyagala na nkulaakulana ffe tulina kweyagalana kwegamba byaliwo tutambulira mu ancient regimes nti baatugirawo entalo kakati entalo ezaali mu 1908 zaali yaddeko n'okusinga olutalo lwe tulwana kati mu Uganda olw'obwavu olw'okutuntuzibwa olw'okubonaabonera mu ggwanga lyaffe njagala okuwaako ebyokulabirako mu Uganda tuyina sources tusupplying amawanga ag'ebunaayira kugeza ng'amasannyalaze tuyina amazzi tuyina ebyobulimi ebintu ebyandibadde mu ggwanga lyaffe nga tetudaaga nabyo nga byebintu bimuntu byasobola osimbako essira n'agamba nti nno wadde ekonomi eri waggulu nnyo naye Munnayuganda ayinako oluweerero nti ebintu ebyandibadde byalayisi mu ggwanga nga Munnayuganda asobola obbi accessinga nga biri accessible amasannyalaze sources z'eggwanga buli munnansi yandisaanidde okweyagalamu amasannyalaze gandibadde ku price esinga ey'owansi amazzi gandibadde ku bbeeyi esinga ey'owansi ebyo bimu ku bintu by'onowandige nti Munnayuganda byeyandisinziddeko okweyagaliramu n'omulekerayo akantu akatono netunulira ebbeeyi y'ebintu ebyo ereetedde amasannyalaze galeetedde n'ebibiro okusaanyawo eggwanga lyaffe kati kino kye tuliko Mwami Yoweri Kaguta Museveni takyakulembera ggwanga wabula asaanyawo ggwanga indirectly bw'obanga ogamba nti amasannyalaze buli unit esobola okugula nusu 10 kitegeeza abantu bagenda kudda ku bibira kutema anda kusaanyawo bibira butonde bwansi okusobola okulaba nga bafuna amanda ekintu ekikyamu so amasannyalaze singa gadde ga layisi wandyesanze ng'obutonde bw'eggwanga lyaffe bukyaliwo yeyo omukulembeze ayagaliza eggwanga atunuulira sekita yo zonna atunuulira advantage ne disadvantage eziyinza okuva ku kintu n'aziteeka ku minzaani n'aziweyinga n'anoonya solution ennungi n'anoonya best alternative naye kakati wano ki kye muyinza otugamba mawanga amalala gakulaakulana ffe tubeere nga twenyumiriza ku ekyo nti mwalwana entalo tira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akuumye nnyo emirembe twagala ddembe nnyo tetulina mirembe bannayuganda kisingako n'okubeera mu lutalo lwe munaamanya nti mujja dduwangula nti bano bajja kufa abanaasigalawo bajja kweyagala mu mirembe olwo lutalo lufundako na luno lwe tulimu olutunyigiriza nga twettingana ffekka abantu bafa enjala abantu basaanawo olw'ekonomi olw'obwavu
kati ekyo tumwagaliza bannayuganda zi success ze mulaga za achievement ze mulaga ze mwatuterawo ku myaka 42 nze ekyo nkivumirira nga nze neso kikuvumirira yenna abula gwe mukwano gwange kyenkusaba tambuza video eno like nga sharing watana tweyungako osobola okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo nkwanirizaako naye nga tonnagendayo toyitako buyisi ku video eno wabula subscribinga osobole okuba nga otwegattako mbaagaliza olunaku olulungi tugenda kuba nga tukomawo